Amawulire genkuleetedde gannaku nnyo wano ku SMX Media. Amanya ndowoozi bamutemisa SMX representing straight out SMX Media. Nebazanyi ba SMX Media subscribers ba SMX Kings and Queens bannange mwebale nnyo mwebale ddala okubeera nga mwasubscribing hano ku SMX Media. Nange ensonga lwaki nfuba okuba nga wensobola nga nkuleeta updates buli lunaku buli ssaawa story wejjira wetugikolera. Story zaffe zibeera nyimpimpi dakiika 2-3 ate nga story zaffe tusooka zikonvertinga datawo aleme kubeera nga agenda mungi. Amawulire agatutuuseeko ku makya g'olunaku olwaleero gannaku nnyo okubeera nti nera yaliko omukozi wa HD television eyo nno ngesangibwa Amaganjo nsubira ababeera Maganjo yes eyo ngesangibwa Maganjo waliwo kyachemu Maganjo HD television kwesangibwa yaliko omukozi waawo ate nga yaliko omukozi ku radio Simba Nanyunja Sharifa bambi afudde ku makya g'olunaku olwaleero amawulire gatutuuseeko nga yaliko omukozi wa radio Simba bambi naye afudde ono omuwala yali akuzanyirako ne mu Bonna Baseke waliwo eddoboozi lyateekangamu mu Bonna Baseke nera nga badde akwasaganya emirimu gyawo ku radio Simba nera nga yakwasaganyako n'emirimu awo ku HD television. Mukama Katonda ku makya g'olunaku olwaleero bambi amuyise wali ku SMX Media tugamba kitalo nnyo kitalo ddala abo bonna bekisinza okubeera nga kikwatako ku mutima ab'enganda ab'emikwano bamaama bataata wali ku SMX Media tubagamba nange kitalo nnyo kitalo ddala sige mawulire g'osobola okwagaliza omuntu yenna okubeera nga afuna naye mwenna abadde bamumanyi Sharifa badde yeetanga Shifa Kirabo nga nickname naye nga amanya g'amatuufu ye Nanyunja Sharifa so bambi afudde mwenna abadde bamumanyi abamuwuliza ku radio abaali bamulabako ku TV bambi kitalo nnyo okubeera nga atuvuddeko ku maaso mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo kitalo ddala wano ku SMX Media tuba ne updates buli lunaku story wogira we tugikolera oba yannaku oba yassanyu ffe tufuba okulaba nga tubawa updates buli we kyetaagisiza. MCSMX I sign out.